iwe nibona akolagana nina kyemalira against the people, whether you are the wachabazinga of Busoga, take my word, you will collapse. Yenna atakyawanga Mpuuga si bino bya kitala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi, si nti oba yali asasuddwa kukola ki, naye omuntu atakyawa Mpuuga ng'oli Munnayuganda, ng'oli musuubuzi, oli mwana wa ssomero, oli muzadde, oli munnansi obonaabona, ifirisi simanyi biki nga tokyawanga Mpuuga, olina okuba n'ekikyamu. Polisi eyanna kyemalira yo okuba nti baagala okwejovaana, okwetiribuusa, okuspendinga, okwegaggasa, okunyagulula, bannansi babateekako akazito okubanyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu. Jukira ebintu ebireeta ssente, ebireetera gavumenti ssente wano mu Uganda, ssente zo tezirina accountability, babbanzi be balyandye. Bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi, si mugezi, mugumu amira pini omanyi ati yesibyeko bomu. Oyinza okusaba ensi enguzi ya biliyoni paundi lwaki oyo namutidde, era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya kono amalogo bazaake bateekateeka enseke kati gwe wulira gwe muwa omusolo gwe bateekako ifuriso w'ekifuba bulina kyemalira afuuka mu lugube. Ennyonta y'okwagala okwetiribuusa, okwejovaana n'okwonona ssente z'omuwa omusolo erinnya apetaiti. Omwagala w'abangi yabagamba nti mujja kiwulira, abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya, naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza, abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya, lwaki yakubba, aba takyalina kyayinza butakola munnansi. Kubanga luno lutalo luba lwa economics. Lusi lwa majambiya. Bobi yagamba tagenda kubakuba nammundu, ajja kubakubisa mapeesa. The board is in his hands, the chessboard. Kati lino limu lya speaker aliko envumbo. Kamata yeye agatagenda Bungereza ng'alina abaana babiri e Kent bakyanoonya mannya kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo. Era nga basina gudigudde ekyamuteesaako envumbo ye pozisoni ye ku bisiike. Envumbo bwe gibwako kuba abadde abaze okulaba allies naye nga British colony ono eyeebuuzibwako ku nsonga za Uganda tamulinaamu access bulungi kubanga aliko envumbo. Kibonerezo kyaweddeko mu myaka 10 kati n'atandika okunyiga amapeesa geguliko. Sebo era namaze nakuguse mu international diplomacy and protocol. Era kati nange siri wa bulijjo ndi nakinku ku nsonga za diplomacy. Ensonga zino zowulira nti ono bamutaddeko envumbo. Kati ate ebyo olina bibuuza nze Kayongo. Nti ono olina bibuuza nze kubanga byembadde nkugukamu. Kati ne weebuuza bijja bitya ne bikwatagana ne bikugukamu ate ng'eno gye mwetaaga obiwuliriza. Bwe tutyo twebaza Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala era n'ebyasobodde okubikola. Kyenagamba bannayuganda nti this is an organic revolution. Nti eno revolution kuva ku mukulembeze waayo ow'ekitiibwa era omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu okuba nti ebintu byekola mu nkola ey'ekinawayira. Enkola ey'ekinawayira n'enkola eya okwesimbuliza okuba nti ensigo ogikasuka eri gwe ng'olowooza ogikasuse naye ate gy'ogikasuse n'emera. Era omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi yaluŋŋamiza ndowooza olunaku lwajjo obakabo bwabadde obwasande ku mutimbagano. Yagambye nti bwe baasuula tebamanya nti zaali nsigo, zaali zakudda. So kyewuunyisa naye nga kituufu. So ndi Sebo consultant in terms of diplomacy and protocol, international protocol. So osobola okubulira nti kati oyo president atambudde bulungi, president ensonga zazikutte bulala, oyo queen. So kwekukuka kwe tulimu
n'okwongera okubangulwa in governance issues. Tukyayongerako ebyokusoma ebyo tebigenda kukoma. Tujja kusoma kuba tuli bato tuli bagezi ate tuli willing okuyiga ebyo bye tubadde tetumanyi wakati mu kubiyigira mu nsi yonna. So njagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform kyasasula school fees ne bannange bonna abansobozesa okulaba nti okusoma kuno nkuyitamu. Njagala kwebaza bonna abenyigira mu bantu bangi nnyo beseebaza mu lwatu kubanga tuli mu lutabaalo. Saagala batandike kubanoonya nti ate ono naye yamwogedde naye gwe twewaayo okwogerako buli ddakiika ye mukyala wange Edith Katende. Oyo ye tetuyinza butamwebaza. Ekisooka mbeera enzibu okunzikiriza ate nemba nga mulekawoko naye naabanga kyekikulu future y'eggwanga kyekikulu. So njagala kumwebaza era n'okumudedicatingira obuyivu buno. Kati naye simanyi kyanoonyereza ekitiibwa kyemba muwaawo naye nga njagala mwebaza nokunjagala n'okumpabula mu nsonga ez'enjawulo ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda ne ate n'ezange ng'omuntu manyi okujja noga nti otereire leero ogayise bulungi kala niye ezirawundi. So Edith Katende tukutumire ku program togisasulira takuba mu kalango. Kakati ndiwo nkuwuliriza gwo ngamba kiki ekiri eno kyekiriwo mpulidde jjajja Lubambe Nsi nga abasuubuzi bamuŋoola. Sokolindeko wayiswa kulikayo navudde ndabako chepe sukumpulire eyo chepe kati biri byembadde nsoma ndikuwa gisomera abantu kuba kati bwebagamba nti kati siri wa bulijjo kati liri essomero lyembadde nsomeramu bw'omaliriza emisomo gyabwe nga alumni kati nga bakuwa kabaji bakwambaza kambaze kasoma nti gw'obusoma kayongo eddoboozi lyo bonatandika osoma ebintu ebyo era ajja kubituukamu kuba naawe mbikwagaliza alhamdulillahi shaada. So amaiso tegasoma bukalamu gajja kusoma bakuliko ebigambo bigamba nti US Institute of Diplomacy and Human Rights. Kakati pano ntitubye sente nkubira speaker bye nkubira byennyini ebyo byetulimu kakati kyekyo eyo chepe kabalu munaye bwe twesinkana ku bisaawe ebyennyonyi ebyenjawulo twebuulira ebizibu ebiri mu nsi. Omanyi wangamba buli lwojja ng'olina kyotaddeko ekitali kya bulijjo netegereza era nkwagadde seggwanga awo giwangudde kubanga abantu bamanye sebuli lino essomero gye mbadde nafuna omukisa nti mbadde nsoma n'abadiplomat aba heads of mission ba attaché of embassies. So tebadde era kya bulijjo era tekisomesebwa abantu ba bulijjo. So njagala kwebaza abo bonna abansobozesezza okulaba nti nsobola okuyita mu musomo ogwo mu ggwanga lya Amerika ne tugumala ate era tugamba bannayuganda nti ffe tukyasoma. Temwewuunye nkya nti ate mbagambye nti ate kati masters nzimaze ate kati ndi mu governance ate kati ndi mu degree bye tuliko byennyini ebyoteekateeka Uganda empya. Edda waliwo ekigamba mu Uganda teyinza kuba Amerika. Kati ate ffe omugigi gwaffe gugamba nti Uganda esobola okusinga Amerika kuba tukirabyeko tekinologiya yatukonsuminga y'omu ekitusumbuwa wano nti obwongo bwa abatukulembera bo buli retarded bonoonyi tebusobola kumuvinga fast. Naye kati olwaleero bw'oba ng'oli muziri ensi bali ku AI leero wano ffe tukyali mu kunyiga stamp mu passport bali ku AI artificial intelligence kati gwe bali mu kudevelopinga kati gwe munnayuganda owuwa developinga ki? Bwe yalabye train y'amasannyalaze Tanzania eyagikozese na musajja mukyala president mukyala aliko bwe yasikira entebe buli omu yalabanga ekizibu naye olwaleero yakoze kilometers essuka 10
nga za cable owulira kakati minisita wonajanaga nti tugenda naffe kwanguwa tibwolaba nga mulirwanaawe awasiza ekikazi ekyana ekyeru tinaawe owasa ekyana ekyeru mwe mubaddewo ebbanga ddene 40 years myaka 4 kakati awo wetuli era wetusinze okusimba essira nga bannansi so njagadde okwebaza bannayuganda olw'okutuwa omukisa mu buweereza n'okuba nti nafunyeko omukisa nenjogerera mu town hall meeting e Waltham, Massachusetts, Boston eri bannayuganda. Njagala okwebaza akakiiko akateesiteesi omukulembeze Marvin, mukulembeze Leila, deputy coordinator wa diaspora yonna, Haman naine byonna. Njagala kwebaza bonna bali eyo bonna njogera mannya g'abannayuganda bawangalira eri. Njagala okwebaza bakadde baffe bamama baffe mwenna abajumbidde emikolo mu bungi bwe mutyo. Njagala kwebaza abavubuka mwenna abawangalira mu ggwanga erya Amerika, abawaddeyo obudde wadde muli mu nsi eteetaagisa kufaayo nnyo gye mwava naye ate ne mulaba nga kyetaagisa era nga kyaddala okufa ku ggwanga lyammwe, kubanga ate we mwalireka lirina waasi. Enguudo ze mwalekawo tezikyaliwo, amalwaliro ge mwali mwogerako tegakyaliwo, ebyabasawo byadobonkana, kati n'ebyabasuubuzi nabyo mubirabye. Abantu abatambula e Bulaaya mu myaka egy'ekyenda, mu myaka egy'enkumi nga atandika abasinga baali basuubuzi abaali balabye nti ensonga zaali tezitambudde bulungi. Naye ng'ebibadde ekololo birabye ekololo nga jajja akayana n'abasuubuzi kubanga one jajja nabagamba kino nakyogerako nga kitandika nti ekitongole ekiwooza omusolo tekisobola kulemberwa mu gyasi kuba nga tonagenda ku musolo sooka otunulire ensolooza. Teriyo nsi gye bagoba muntu aguze bintu bye mu dduuka ne bamugoba nga bamubuuza lisiiti nga balinga abagoba kagamba bazikomezaawo omusolo guli ogw'omutwe naye kati bagukomezaawo ku bintu. Nakugamba nti oli yali asibye omulambo gw'omwana omuto nga bagusibye mu box tebalina sente za sanduuku, bamuyimiriza ku bypass nga bayifulisi kubanga balabye ekisibe kirina okuba ne lisiiti, balabye ekitereke kirina okuba naki ne lisiiti. Babagamba anti ono mwana tutwala kuziika tetulina sente zirimu ze mumanyi nti sumula tulabe, kubanga babagambye ifirisi. Ekyo kyekiva mu kuba nti gavumenti efuuse y'abaana abako n'emikwano. Efficiency mu bukozi busereba. Okay? Kakati bw'ova ku ky'omusolo era emisolo egisoloozebwa giri ignited by the policies egy'ekitongole ekisolooza omusolo. Emisolo egisoloozebwa giri ignited, process ezo ziri ignited by the policies of abasolooza emisolo. Tebakoma bukozi mu kusolooza, bagereka n'okugereka. Kuba wa revenue bakera ne bamugamba nti kati kweno budget banita amongo n'empuuga gye bagenda okubbako esente nti olina okunoonya obutabalika 22 mu bannayuganda. Oba otya jukira ebintu ebireeta sente ebireetera gavumenti sente wano mu Uganda, sente zo tezirina accountability, babbanzi be balyandye. Government buildings rent avamu tolina ogenda musanga mu accountability. Aba individual bawamba ensi eno ziba zigenda ku akaunti ya muntu. Kakati batunulira nnyo okunyuunyunta munnansi mu kika ky'emisolo egy'enjawulo. Ajjawo gw'otalaba n'akugamba nti agenda kwongera 100% ku mafuta, already amafuta nga ga buseere, nti bw'amba yongedde ku mafuta esente gwe manya bumanya nti nekiri kyakulimba nti bw'onaakolera wano ebintu tebigenda kuba bya buseere akulimba, kubanga the first factor of production is transport. Transport arwaningibwa ki? Energy ki wano mu Uganda? Tolina motoka ya sola
n'ey'amasanyalaze temunazikolerawa we zirina kubeera wadde ziri mu 2 oba 3 kitegeeza nti mafuta ogataddeko omusolo mungi as a fact of production kitegeeza oyongeza sente ku buli kimu as a finished but also before being a finished product nti ekyamaguzi gwe kyoyogerako nti yenyigiremu ekyokukola ekkolero okitta from the start ng'oyongedde omutitimbe gwe sente ku one factor of production called transport. Okay? What are the factors of production? 1, labor. 2, land. 3, transport. Simple. Ngezaako gwe omuntu ali mu kuwuliriza otegere kiki ekizibu we kiva. Nti kati policy eyannakyemalira yo okuba nti baagala okwejovaana okwetiribuusa okuspendinga okwegaggasa okunyagulula bannansi babateekako akazito okubanyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu kubanga ng'onaagamba omuntu nti amafuta ogongeddemu siringi 100 muwe oluguudo ng'emmotoka ye ejja kumala omwaka nga tegenze mu galagi naye wano bw'ogula emmotoka bw'omala okugigula bakubuuza olina makanika olumala okugula emmotoka we papa nti olinayo olwakiseka oba nkuwe kubanga environment ey'eggwanga ekusindika mu galagi waliwo ekineewunyisiza wa tuli wamu kakati teobasobola kukkaanya nti omuntu eyawamba eggwanga lino ali wala nnyo ne reality era bali kye bamugamba mwe wano mu bangi tewali ku bo ayinza kubimugamba gwayinza kuwa budde na understandinga kubanga bali ba Luganda bako na ba mikwano. Musiguzi yava mu State House izekada era omuntu yenna abadde alowooza nti Musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu nayawukana ne gyenoyo kubanga ebirango mmwe mwennyini wano ku lediyo mubiranga ebya Ifulisi temubiranga nti wadde Museveni yayimiriza Ifulisi ekyagenda mu maaso birango biri ku lediyo kakati abo yayimiriza ki akutegeka nti asooka akuwangula akuweze amala akuteekeko eryanyi yenkola yanakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwaba nakyemalira bwe bakozesa mu kulaga ensonga nti bagimaliriza nti aleeta abantu n'abawa naye ku luno abantu baganye ekisooka bagenzeeyo mu kukoowolebwa babadde batiddeyo kubanga bamanyi nti nawe banaakola batya togenda kubawa mwaganya kubanga ekireetera emisolo gino nakugamba nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti abaakapapula nti nabo abataddeko 18% gw'omanyi omuntu okuteebereza nti maani ye n'agoba n'ateekako siringi 100 afune 225 oli n'alinda nga jjajja n'agamba nti waateebera wennyini wonna waateebera nja kumuggyako omusolo gw'omuyita mwangu kati gwe gwenkinyonnyola kiyinza okulwawo okutegeeza nti talina gwatajja kunyigiriza kuba waliwo ne deliberate move y'okwavuwaza bannayuganda omusolo gwa waggulu interest ya waggulu olemeddwa gwe nga gavumenti okuteekateeka interest nti omusuubuzi agaane kwewolera ku ssente nnyingi ebbanga lyonna bagamba nti banka y'obusiraamu tugiyite nga wagigaana olwabadde okugulawo enzigi ezisooka gwosoosa okuddukayo yagala $1,000,000 140 naye ogikube ekigwo afazaali nga bannayuganda tebagifunyemu enteekateeka y'okwavuwaza bannansi kakati egyo emisolo gyonna gwe gyowulira tosobola kuleeta musolo nakugamba nti nga tetunaajunga ku musolo the ability to tax in that taxation system togirina obusoloza omusolo mweyo enkola yeolese togirina tolina masanyalaze kuba nakugamba wano nkiddamu nti Kayongo omuntu gyakolera olutuukayo amasanyalaze nga bagajjako nga bagazeeka oluddeeka nga bajjako nga bazaawa ku mulimu asasula ga security right ya kiro kiri mu maduuka
amaduuka eyo mu kibuga obatuukako emisana bonna nga bali mu nzikiza naye ate bw'avaawo okugalawo abanga ggalawo ate ateekako kufulu ne lidda ettaala nga tobudde bugenzi agalawo saawa emu abanga ggalawo amasanyalaze ne gadda n'alekako security light agenda okumalako omwezi nga bamumanya emitwalo 2 egy'amasanyalaze ogamba ifulisi amaduuka mu Uganda basuubuzi batono nnyo buli omu ng'alina edduuka erirye balina masa 2 masa 3 oli apangisa amasa ga 3 n'amanya nti ataddemu miliyoni za 2 n'agamba nti akampangalire wano diguli nagisoma poteya alina first class mu Makerere University taata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu sente aligenda n'afuna ku mulimu bamulimba ne bye bamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasa 3 wanateeka ejjoola nagazi nali wa mu kiyembe n'oteekamu amajoola gaaga 3 lolo nga 2 oba 3 kubana buli lolo bagitekako ekibuli nti bapima buzito bwayo oba oleesa eki ye jjajja bamugamba nti ekizito wati ekyobuseere olabira ddala abantu abatali bateeketeeke na mu revenue collection bino binagwerawa kujjako nakyemalira tewaliwo na munnayuganda mpuliriza bino byonna ffe tubibazimbamu mumanye nti mwekyawe omwagala w'abangi yabagamba nti mujja kiwulira abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya lwaki yakubba aba takyalina kyayinza butakola munnansi era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation because abantu bagenda okuteekako tax they are the bourgeoisie the middle class kakati gavumenti buli gavumenti obwanakyemalira buli bwekatinga financial ties n'abantu abalala kati ku global world etandika okusuffocatinga munansi buli bwemusuffocatinga emusuffocatinga okumwavuwaza ng'ekikola through the taxation policy kubanga ate obwanakyemalira mwanattu bwo ekirala kyebuteekamu buli nakyemalira ate afuuka mulugube buli nakyemalira afuuka mulugube enyonta y'okwagala okwetiribuusa okwejovaana n'okwonoona ssente z'omuwoomusolo erinnya appetite tyani tamungu n'akwata Range Rover ng'abbye amabaati g'abantu b'Kalamojja n'afuna Range Rover n'agiwa bbaawe ku madala ga paalamenti mukolo mulamba nga gukolebwa bakomishona kubanga nabo babasiima ku ssente zammwe ez'omuwoomusolo mpuuga ne bamuwa 5 bali ne babawa 4 kakati gwe obusungu bwe baleeta ku kufulu yeewuwo kuba ebina babirya mu wiiki 2 miliyoni 5 biguliramu ekyana amakese guku oba okyayina kubanga bw'obanga otambuliza ku levo nga ya tugambe ropu era bw'obanga ofunyemu 5 era onoonya seguku wali kolansi tekyana kigane kubanga tekiri seguku n'otunda bannansi kuba bw'obatunda olina obavaamu lwakuba ate bana bawano banjawulo abatunda ate nakola supermarket nogana naye ono omuntu ogutegeera oli mukubba bannayuganda tokola supermarket abasuubuzi tewaliwo kyemusuubira kubanga n'okunyigiriza bukwakwamwe ne bwe bagamba nti mutandike wano production yonna bagiwa Abachina bagwira bo tebasasula musolo tebalina kintu kyonna kye babajjako ate ne gavumenti abasuubuzi abakoze ne gavumenti tebasasudde sente zaabwe local debt eri mu sente mmeka abantu abakola ne gavumenti netabasasula mu Uganda wano mu mwaka gwa 2000 ndoza yali 14 General Yoweri Kaguta Museveni ne engineering department ya works bagamba ba local engineers abawano n'abali ba investing mu construction w'enguudo nti bagula equipment babawe priority y'emirimu era ne babaterawo ceiling ndoza ya $1 million number omuntu olina okuba ne equipment esusa I think over $1 million njagala kubuulira abandi bagula ebyuma bamala okugula ebyuma ne babituusa wano ne babamu emirimu kati omuntu oyo omusubira otya okuba mu business gwe gwogamba nti asigale ku byawano mwe wano gwe General Yoweri Kaguta Museveni mwenyini mwakwata sente z'abannansi ne muzibu omuzungu nti akola covid vaccine naye ng'ekyamuweesa yali kala pineki
Pineti simanyi Pineti gwe mwenyini paka na lero Pineti mwamuwa abatali bantu bana Uganda bafuna private public partnership guarantee loans nga government yetaddeyo omugongo. Gwomanyo gamba nti oli mugagga naye nga tewetaaga kuba na ssente nga wetaaga kuba na mboozi nti oli mugagga Kayongo, nti wetaaga kati okuzimba eddwaliro oli mugagga nnyo ne pulani nga ssente toziina, gavumenti nekuwaayo erinnya nowaayo gwe erinnya lyo, gavumenti netekayo omukono nti mumwe ssente azimba eddwaliro. Kati okunyunyunta bannayuganda bakuyisa mu ango zonna naye nga babanyunyunta babasuule kubanga lwaki Phyllis tali ku nti esente zemuwa bannayuganda bekolera emirimu gyabwe ng'abavubuka emitwala 12 gitandika kolero ki era gwe nga abadde omukulembeze w'egangu okumala myaka 4 otandiseewo kolero ki ensonga ezo tujja kwongera Kayongo atandiseewo kolero ki buli kyasanzeewo kyawambye n'ayonoona ekikoleddwa kyayonoonye nti kati baagala Lugogo Indo Stadium bagikyuse tebayinza kuzimba yaabwe empya nti UCB bagitunda kuba tebasobola kuzimba kyabwe kipya nti Serena yagitunda kuba yatayinza kuzimba Serena ya mirembe gye mipya. Shimoni yagimenyawo kubanga bano si bakozi, bano si batandisi. Kati gwatali mutandisi lwaki osubira eggwanga nti waliteekamu ensigo y'okutandika kuba n'abatandise mu bakubiye paka ku ttaka. Nga bwe nakugambye nti neetegereza nnyo ebintu ebitali bya bulijjo naddala singa oba oyingidde studio za Power of Africa Radio ndaba okwataganye n'ekiwandiiko kiriko the Parliament of Uganda. Parliament of Uganda, you find delivered, please return to the office of the Clerk of Parliament. Kati gojja kumbuuza nti lwaki teyakoze return naye ffe tuba tubifunanga wino oba tumuleke eno bagiyita namwatulira. Nakati oli omubbi gwe banoonya balese enkola empya bakanda bannansi babataddeko pisto tebalina nawe basiza naye nga ssente abantu batuula 2-3 ne bapulaninga okuzibba. Era omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga Kayongo. Omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga. Omuntu yenna atakyawanga mpuuga si bino byakirala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi, si nti oba yali asasuddwa kukola ki, naye omuntu atakyawa mpuuga ng'oli munnayuganda, ng'oli musuubuzi, oli mwana wa ssomero, oli muzadde, oli munnansi obonaabona, Phyllis simanyi biki nga tokyawanga mpuuga, olina okuba n'ekikyamu ku mutwe. Lwaki wayiswa? Tola nti ze namusonyiwa ku byakato. Naye mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu Parliament yawo amayuga gakuyungula ne gagene. Bw'oba tokyawanga mpuuga Kayongo wulira ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno eva mu office of the government chief whip. Wa office ya nampula wa government. Invitation for regional workshop for NRM parliamentary regional whips local councils leadership in Eastern region. Bwe tumala okukwata omuli omuferanita Amongo ne banne banoonya kati engeri gye babba ssente z'omuwa omusolo basooka kusindika Mpuuga Namboole nti basasule baasi $2 billion ez'okupakinga mu ttaka ly'e Namboole. Baasi ya Pioneer eyo gye boogerako ya Rugunda Rukikaire ne Sam Kuteesa. Wano mu kutandika okukola eyo baasi bayimiriza abantu abali bainvestinze ssente mu transport system. Bwe bamala okuinvestinga ssente zaali ziteereddwa mu transport system eyo ne bagoba abantu ku taxi mu kwekalakasa okwaliwo ne bateekawo baasi nti ziyambeko abantu. Essente zaleeta baasi ezo zonna over $40 million. Ssente ezo zaali za gavumenti ya Uganda ye yateekayo omusingo. Kakati
mwami Mpuuga akwatagana mu lugezigezi lwabwe lwe balina olw'okubba bannansi okubaavuwaza mu musolo guno gwe bakayanira ogwa iflis basala amagezi nga n'omunnayuganda bamwongeddeko ssente ku mafuta awo takayana kubanga ye yateekateeka oluseke olunyagululira eri waggulu mu komishoni gye bagobamu zaake kuba bamala ogoba zaake bateekateeka enseke kati gwe wulira gwe muwa omusolo gwe bateekako iflis ow'ekifuba. The office of government chief whip nti office ya chief whip wa government through parliament olwo bagenda ku ssente za parliament olwo bagenda ku ssente za ki the parliament of Uganda has organized the regional workshop for NRM parliamentary regional whips. Omusomo NRM parliamentary regional whips bali bameka sibamanyi bali bameka NRM parliamentary regional whips bali bameka and selected local council leadership in Eastern region under the theme the role of regional whips in monitoring government programs. Bano bali muteeka ati boba tokyawanga Mpuuga. The purpose of this letter is to kindly invite you as a key participant for the regional workshop. Ebbaluwa newandiikibwa Obuwa Dennis Hamson ya NRM egenda kujja ssente mu palamenti ya Uganda bali mu kumobilizingira NRM ku ssente za palamenti ya Uganda ezizo gwe muwa omusolo gwe bakutejeeke gwe maama gwe babyeko entula zo nti bazituta aba KCCA bali mu kunoonya ssente za Bampuuga kugabana wino uno tebiri mu mateeka. Era speaker yerabidde nti bwamala okufuka speaker nabagamba this is a mafia Kayongo. Mimi naambia watu hii iko mafia. Najua. Aliambia watu iko mafia hii, mtu iko kupeleka yeye kwa bus tia tupa Luzira. Mafia tu. Kati alikuse oluvanyuma lomukwatira eri bwe bati bajoera mukutte squeeze bulungi kakati asala oluwenda asaliikiriza bayisa ne Bampuuga ssente zine z'okugabana. Kati zino Mpuuga bazisiza opposition kujjako Museveni oba NRM kwenyweza. Linda konkubuza. Era mweyo workshop etegekebwa waliwo ssente zayise. Ate kugambye ziyise mu parliament. Bagala kutwala obuwumbi nga 3. Bagala kutwala obuwumbi nga 3. Ate byonna bisooka wano nze mbikugambye. Nze nkugambye. Kugambye kiwandiiko nkirabye nga ndaba si kya bulijjo. Nze nkugambye abagenyi abakulu. Local government is local government. Yes. Era local government is monitored and funded through local government. Never chief whip by local government, but it looked after under the Local Governments Act, not the Parliamentary Act. Yes. Never atula mu lukiiko era bamwami Mpuuga ne bayisa zino ssente bazigabane. 30 billion. 30 billion. Obuwumbi 30. Asatu. Eri akayanidde ku baasi obuwumbi 2 mu meka? Mu butaano. Wanaze ku buwumbi ameka? Asatu. Honorable Adolf Mesije Clerk to Parliament kati agenze ku bya regional mobilization bali mu kumobilizinga bye ba mobilizinga kubanga bakoze buli kimu okujjawo amawulire ga musu ga political mezaya gabalemye. Wama mutwalibu wamutwalibu baluwa basa ya fagitwale kuba kati mbamanyi baza no kuba kati bagala kuginonya document munalumu kanayo ja ndakwagana mutwalibu twala document gitwale it's okay document is okay abana muleka malegenda kakati bali eyo guba tujja ajiresi naliwo ninga nti batuula ninga nti ababaka batuula ab'opposition sali wano ninga nti batuula era ne bagenda oli n'asaba nti bamuwe 5 yatunda ensi olaba bye yatunda kuba buli bw'okola endagaano ne sitaani aba akuyingizza ebya sitaani kati eggwanga lifiirwa ssente zino zonna kubanga omuntu gwe twali tukuumye gwe twali tusindise ow'ekitiibwa gwe twali tusindise
ku lw'Abannayuganda yasuula legeza. Kakati twabagamba nti oli mafia oli mubbi, kati saawa zino sitaliiko biri nti webamulengerera wonna bamutaddeko envumbo. Era njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba bino palamenti ya Bungereza yayogedde nti ffe oluvannyuma lw'okutuula mu lukiiko ne omukulembeze Bannayuganda gwe balonda mutusonyiwe tutegedde bingi ti naye ate mu bitwewuunyisizza ye supiika okudduka n'amabaati. Supiika tebamuvunaana musango gwonna Munnayuganda mpuliriza teri kimuvunaanya. Ate mu pulogulaamu eno ebuzayo eddakiika 4 emboozi bwe ngitandika naye lwaki emboozi eno ngitandike yaleeta obuzibu. Era awo ninawo ekibuuzo kinabadde waliwo omulimu. Ninawo ekibuuzo kinabadde Sipiika adduka e Bungereza atuula mu mulimu owulira ayita akawumbi bamugamba bina ndi kusinza pound nego omukazi oyo mafia gomanyo negosetinga biliyoni paundi babadde tebafunangayo omuntu ali ku levu ya buyaye nga Sipiika wa Palamenti ya Uganda. Bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi si mugezi mugumu amira pili omanyi ati yesibyeko bomu. Oyinza okusaba ensi enguzi ya biliyoni paundi lwani oyo namutidde era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya. Kati bajja bamubala era nabawulidde nga bekangabiriza tiye teyetaaga visa atya babajjanjabira wateva ku ekyo kyokka. Oyo Anita Amongo yakatuuza wano olukiiko olwa Commonwealth. Olukiiko lwa Commonwealth luba lukiiko lwaki mawanga agali mu lusero lwa Bungereza agali muki mu lusero lwa Bungereza. Kakati kuba babayegamba Munnayuganda twaspendinga sente over 100 billion emunyonyo tuzispendinga ku lukiiko lw'abasipiika abafugibwa Bungereza era abadde chairman w'abasipiika abo mu nsi yonna abadde alina kubeera eyatuuzibwako wano naye ne bakukwata Anita Amongo ng'oyogera ku nsonga z'ebyabasipiika ba Commonwealth anti bye bamuganye jeke kati ye tababulira tu Uganda is a British colony. Yes. Buli bwowuliranga colonial master wo ng'olemeganya okwatagana essente zetusinga okufuna grants na biki ziyita mu British colony. Yes. Ne treaties and agreements zetulina n'abantu abo. Uganda budget yayo gwampuliriza embalirira yayo nga bamaze okunyunyunta gwe omuntu owa wansi bamaze okukubba sente zo zonna ate waliwo sente ziva e Bulaaya mu form of grants mu form of donations ne mu form of okwewola. Bungereza erabika etuwa ebitundu ndowooza 3 ku buli 100 ate nga Bungereza bw'ogiwulira nti ekutaddeko envumbo n'Amerika eba etaddemu stamp. Towuliranga Bungereza mwana wange nti eyingidde olutalo gwe nolowooza nti Amerika yakumande. Bwe luyingira ku ssaawa 7 Amerika eba ewerekedde ku 7:14 kuba teyinza ddulangirira nga tebagambye Amerika nti katugenze kukuba. Gwampuliriza bwe walaba Amerika ng'ekuba Iraka yasituka na Bungereza. Tony Blair yali mu nfu Bush ng'akola obulumbaganyi. Bwe walaba Amerika buli lutalo lwerimu oluvannyuma lwa Ssematalo ow'okubiri bakola de pact naye nga Ssematalo ow'okubiri si kyekikulu. Amerika yaliko ettwale erya Bungereza naye 1766 bwe bamala okwenunula ku Bungereza ne basajjakula bo bazimba amaanyi ne batuula ku mmeeza y'emu kubanga ate mu kumalawo Second World War baali basaale nnyo nga baleeta nuclear energy. Kati mu by'olutalo both economic kubanga luno olutalo luba lwa economics lusi lwa majambiya. Bobi yagamba tagenda kubakuba nammundu ajja kubakubisa mapeesa. The board is in his hands, the chessboard. Kati
lino limu lya speaker aliko envumbo Kamata yeye agatagenda Bungereza ng'alina abaana babiri e Kent bakyanoonya mannya. Influence ki Kyagulanyi gye yakozesa okulaba nga kino kigwa? Enkiiko kati enkiiko zino tezizaalirawo era zino zazadde mangu kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo. Era nga basina gudiigudde ekyamuteesaako envumbo ye pozisoni ye ku bisiike. Tuli wamu? Yes. Kakati envumbo bwegibwako kuba abadde abaze okulaba allies naye nga British colony ono eyeebuuzibwako ku nsonga za Uganda tamulinaamu access bulungi kubanga aliko envumbo. Kibonerezo kyaweddeko myaka 10 kati n'atandika okunyiga amapeesa ge tuliko. Tuli kugamba bati ate lindagana agaza abampuga naye kati mpuga bali bamuwa amagezi ge gaali gasinga galiwa singa yeetonda singa kati bannayuganda bagenda kuyimirira naye tekikyasoboka. Ate kati tomanya bannayuganda basonyiwa ate n'omukulembeze waffe mumanyi yetali kubyampalaniraako byakununula Uganda era oyinza okugira oti agamba nti ye musajja waffe tumukolere tumukubeeko ekigundi ate omuntu omukuba olupiira n'atereera olupiira lw'amazzi n'atereera gati gende mu ssomero era yeekyo baga nti zaayo ssente lekulira tukuze mu rehabilitation ogende obangule bupya kuba tukulaba oyinza okubaamu n'ensaasasa ng'obanguddwa bupya oyinza okubanga you had a wrong start mu nteekateeka eno tewateekebwa ku mutindo. Okay? Kwa kati byejjeeyo nti this one is a mafia, this one ate linda sanctions are human rights. Kino kyenkugambira nkyogeredde wano Anita must be sanctioned on matters concerning human rights kubanga Anita abadde awamba bannamawulire abadde atulugunya bannamawulire tiri ku record bawamba naye bakuwoninga simanyi oba okyagenda ku parliament naye vaayo parliament eriyo kyekiriyo kyosagala tudina ku program eno gilimiting nti okyagenda teriki yali akuwoninga kati aliwa kozi bamuwa naye kati mwakolomu naye batwebazanga tukwogera kuffe emirimu bagifunye. Nina akantu kenjagala okubuuza Waiswa nti naddala ku nsonga ezo zetubaddeko waliwo ensonga eziraga nti oba oli awo mmwe abali mu NUP nti waliwo embeera eriwo nti waliwo abantu abaali bakolagana ne Mathias Mpuuga Nsamba bwe mwatandise okusibira ekikookolo. Oyagala kono na program eno ayina bye yali akolagana nabo ayina bye yali akolagana nabo nga yali ropera yali ayina ababaka bye yali akolagana nabo straight away nagaye omuntu yenna yatunda gwoba oyina kyewaguza Museveni kantule ne mu kamera abandogenda iwe omuntu yenna eyajja ku meeza nina kyemalira noba nikyewamuguza watunda mpewo ndire mbuyaka watunda ki mpewo kuba ndakubuza n'ababaka ng'ozirame bakuligita egy'okumabunda ayo omusadde emyaka egy'ataano alikola atya nga bali mu kuba emiguli omanyi singi omumanyi Katongole yayingiza abasajja abakulu mu kikomera yali abatiddemu naye ndaba ne wano ono yali deputy president nga bamubuuza bemupibo wagamba nti oyina baliwa kayinza kati kankubuuza kati ye ne omwagala w'abantu ani ow'amaanyi kyetwababuuzanga nti muteekateeka bwa deputy oba bwa president kuba bwa president bugabibwa bannayuganda si kitundu bugabibwa bannayuganda kyova olaba bikoleddwa bingi ne bakabaka babatadde kati ku miliyoni 6 kubanga agenze bujiri akozeeyo ebyafaayo nti kakati kabatulabeko kale wakiri nekyabazinga waabwe babalabe naye ate abakulembeze b'ennono balina okumanya nabo nti the collapse of monarchies has happened before and very strong monarchies. The French monarchy is one of the most imprinted monarchies in the history of monarchies of the world.
the French monarchy, obwakabaka bwa Bufalansa. Naye era bwe bwagwira mu 1769 bwali buyise mu kusoomozebwa kungi, naye paka leero tebukyayogerebwako. Louis we 16 yafa guillotine method, bateeka omutwe gwe ku kimeza ne bagutemako. Kabaka Louis we 16 okuva ku nsonga z'abantu, ku maanyi g'abantu, n'abakazi baatuuka ne beekalakaasa, nga beekalakaasa ku nsonga y'okuba nti baagala okufuna ekyokulya. Marie Antoinette n'abagamba, Marie Antoinette yali n'abakyala, n'abagamba if you cannot eat bread eat cake, nti gwatalina sente za mugaati gula za cake, gulya cake, naye gwomanyi cake n'omugaati kyekyebeeyi. The matching of women to themselves. Genda ogyetegereza. So abantu, omuntu yenna bw'ava ku by'abantu n'agenda n'abanyigiriza abantu, whether you are the Wachabazinga of Busoga, take my word, you will collapse. You will collapse. Iwe nibona akolagana nina kyemalira against the people, the poor people, the poor Basoga. I can tell you with a painful heart that those institutions will collapse. The people will topple those institutions. Because atero bwana kyemalira bukolera nnyo mu institutions, bunyumira nnyo kolera mu structure, kubanga abatono babeera easily compromised. So ojja kubulaba mu cultural institutions, ojja kubulaba mu judiciary, ojja kubulaba mu parliament, because that is what dictatorship eats. Dictatorship eats institutions that are supposed to help gum up the working of the state. Nti bwaba gwewuunye lwaki emmotoka y'obwa bishop ye Museveni yagigaba, agikuwa abe nga akulinako akakwate okuva mu kutandika nti bishop w'abantu abo emmotoka nze yagimuwa, ate nga gyamuwa si sente ze, sente zo zaggwalimu eyo ekkanisa omuwi w'omusolo. Okay? So nga gavumenti bwezuula nti waliwo obwetaavu, buli bishop yeetaaga okuba naki n'emmotoka, gavumenti yandibadde yateekawo standard nti emmotoka eyo olufuka bishop nga gavumenti ekuwaati, naye bajagala ebeere ya Museveni because for him is a micromania. Muntu akwata ebintu mu mikono gye yekka, monogame yekka. Lyerinnya lye lirina okubulusominga lyekka. So kya nkizo nnyo nti bannayuganda balina nabo kati okumanya butya bwe bagenda okutambuza ensonga za institutions eziwambiddwa omukono gwa nakyemalira. Parliament yiyo kati efugwa mafia, ali sanctioned mu gavumenti z'ensi endala, Anita yandibadde nga yalekulidde dda. Ate ebyeri bikola wano. Ate kati Uganda is not nkugambye abadde speaker wa Commonwealth member speakers of parliament. Era omukolo twaguspendingako sente essuka $1,000,000. Katongamba otya nti tebikola. Lwaki mwatuuza olukuŋŋaana lwabwe? Alina n'abaana abasomera Ebungereza Kent. Amannya ge tujja okubawa edda. Kuba tetwagala kuba wano nti byanywanjwa, ate tunoonyereza kubanga buli bwayogera nga ataliiyo, naye banga nti ne kaadi ye ya banka, omanyi ne kaadi ye ya banka nti alina omwana gye yagiyisa, nga atwala ere